abali baagala amasaka okumweddiza bamulekere Bobby Yansola. People power, our power. Ali tulabisa nga tuyingira mu kibuga. Ali tulabisa nga tuyingira mu kibuga ate anytime wabayo wano wonna. People power, our power. We were joined by more leaders, Lord councillors, members of parliament. I saw the Honorable Katawazi from Masaka, the Honorable Simbwa from Natifuma. People power, our power. People power, our power. Our power, people power. I think Nyeko was here before. You're most welcome and all other leaders. I've seen the speaker of PCCA and seeing my brother also, the Lord Councillor of PCCA here. You're most welcome and Charlie. We will take 3 questions, please, from the media. I want to take it that we have said it all. We have said it all. Thank you. We will have the answer. Hey, we were quick. Babefe, young woman, Pasukam Banova, Mumu Muzindal. Kunono Gunakola. Warren, Umami Muzindal, Buya. Wow, Warren. Aha. Look over Zamlu Soka or Rosia Blower. Will you Zamlukan? Let's be quick, please. Mgonasa Baba TV, Baba FM. Ekibuuzo olunaku olw'eggulo twali gavumenti. Senta wana abasoka bakuwa sente. Babala. Twalabye okulonda bakwongeddemu ennaku 108 nga guno gwe mulundi ogwokusatu nga bongezayo okulonda kw'abakyama. Kitegeeza mwe muli ku kaweefube wakwata ground okulonda abakyama musobole okufuna ground mu kugaba kaadi. NRM ya Getuma Party erina abakyamaanyi abangi mu Uganda yonna. Kibakosa mwe nga NUP okwongezayo okulonda kuno nga tulabye ne ba MP abatugambye nti lwaki tetwongezayo okulonda kw'abakyamaanyi paka 2026 tuleme kwonoona ssente. Kitegeeza waliwo okutya mwe nti muyinza okufuna abakyamaanyi abangi ne mwongera ku buwagizi oba kandibaka ssente zaabuze nga bwe bagambye nga twakomulonda abakyamaanyi 2018 y'emyaka 6 banayongerayo ogwokuna oba mwe mulaba muli comfortable n'ekyo gyongerewaawo. Thank you very much. Here. Why is what you have Zindaro? I now come and take by the way. Cancel. Yes, sir. I'm not able to go by so bad. Those are the 3 questions. Yes. First, give the gentleman the entity. Okay, why so you give the gentleman the entity first. Raymond Tamale from NTV. I wanted to ask if Kato we've done the consensus in regards to the tours that you did in Masaka, in Kamuli, about the supporters of NUP who are arrested. Have you sat down and released them? Have they released them from jail? And then also, before you resume your tours, police have said that you should investigate the accident that happened at Maya. As MUP, have you done your investigation on your side before you go for the meeting on Thursday ahead of the tours? Thank you. Sebo. Waiswa. Neyanziza. Waiswa Moses. Usoga wano. Kyanga kiri kiti. Ku nsonga kuyiga ebyokusatu ebya Parliament. Wiiki eweire twabona
waliwo okusika omuguwa wakati wa speaker wa parliament n'ababaka wa parliament eri honorable Nambasho wali ng'aleese okukyusibwa okw'abakulembeze aba Nuupu bajja okwesanga ku nkomerero nga Nuupu bagiwangulire imwe nga ekibiina kya Nuupu ate n'ekibiina ky'opposition mu parliament abagiwangwire batya mu parliament kubanga okusinda ku kyaliwo honorable Nambeshe yaleeta amayina ag'ababaka abakulembeze ba Nuupu be bali kwenda okukyusibwa babe nga babaleeta enkyukakyuka ku nkomerero sipiika ekintu yakisibira ikuuli twabona okusika omuguwa okwaliwo kino tikiraga nga kino kitwalawa ng'ebibiina ebyobufuzi ate twabona nga Nuupu imwe ng'abakulembeze ba Nuupu siteepu ki temujja kukola mujja kuyigiriza enkole kubanga tulingirira nga commissioner honorable Zaake oyo muna agenda buliza eddakiika 4 wana mu 5 commissioner omutuufu parliament ebintu ebiriwo agenda semba nga kyasose bakyerabidde imwe nga Nuupu kiki kyemusobola okukola oba temujjakola okuzeeza ekintu ekyo olaba bamuggyeko bujja muzinda dda kyabuuza Sematimba niwo osembayo ekibuuzo ekyange tulabye nga abamu ku bakulembeze abamu ku bakulembeze wamma mwengula ne airport pickup nsaba mumpagireko abafuuka endiga ezaabula balina ate ebigambo ebyogerwa eri abakulembeze n'abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP nga babayita abanywi b'enjaayi gye batambulidde ku mikutu gy'ebyempuliziganya egimu n'abantu baba basisinkanye nga bannakibiina kya NUP abakulembeze zino endiga ezaabula ezigenda zitambuza message efaanana bwetyo kubanga kibumuzibwa era play sebo Sematimba nze mbeera ku program gye bayita n'amwatulira yogera nti gundi yagambye bwati tesera nnyo kwagala kuzza mayinja bakase apple sebo njogerera ddala ku yali vice president eyali deputy president mukulu Mpuuga wamu ne mukulu Abedi Bwani. Okay, mwebale nnyo mwebalire ddala kankati nze sijja kudda mu bibuuzo ebyo nga bakama wange wenali mujja kunsanga gye mbiddira mujja kubiddamu kati munzikirize tute muntu wawatu asooka addemu ekibuuzo kimu ekyaba chairman badde mbagamba nkola airport pickup please munsupportingeko sanako obasabiriza nga nsobola okwekolera kati ebintu ebyo bimanyi nnyo engeri gavumenti gyebadde ekozesa bachairman bano era gavumenti eno ewalizibwa nnyo okulemesa akabaka okubeerawo kubanga ebbanga lyonna badde babakozesa nga abakozi baabwe ng'ate abantu ababalonde bali mu local government tebalina kukolera kibiina mu legislation ya NRM mujjukira bulungi nnyo bakozesa bachairman abo nga balina access ku national register kati bino bibadde beewanawana nti bawezeza abantu miliyoni 18 bakozesa bachairman abo ne bagenda ne bakopa mu national register ne bateeka mu kitabo kya NRM balina abawagizi so tebalina ki wagizi so that's why the regime is very hesitant in fronting all putting L1 elections because those chairmen have access to the national register. They use them to fit in their registers so that they can raise the numbers. And secondly, they manipulate them during elections. They understand you are chairman abo okubba obululu. Nolwekyo ekyo tugenda kiteekako pressure nene nnyo era akaluuka bwa chairman akajja tugenda kukunga tumaking sure nti abo bonna abakyamu tubakyusa mu kalulu ako. Mwebale nnyo. banaye tusabire ne ku masaaba Honorable Matoki Charles tusabire ne ku masaaba bannange ejjo yaleeteddwa mu kkooti naddibwayo yankubidde bambe nga akaaba
so tusabire ku massa ababambe mu komera gyali eruzira. You're most welcome. Ne Mayor Alilanda Muyanyama naye wansi buli omusooka. Olusigedde kuwero gw'okubye. Ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka. Era ye kikola waiswa kikoberera mateeka. Omwibi ali kulembera Parliament ali kumena amateeka ga Parliament okukola ebibye era okweterawo omuwenda mwasobola okwibira esente. So okuloba obukulembeze bwa National Unity Platform bwe bukyusiza mu Parliament. You remember very well nti bwe bakyusa Mapinduzi Anita Amongo yaloba. But when the NRM discovered that even the husband Magogo is a thief, they chased them from the committee and they accepted. Even the husband was chased from the committee, Magogo. Aoya ikiriza. But because NUP is the light, is the hope, is everything, I know when Lugana Agana Menya Machi, Mateke Chokubidi. Abantu abo bonna bemulaba tibalemedde ku budget committee, tibalemedde ku committees obwenjawulo, balina emisango gye bagenda okuvunaanwa egy'okunyagulula bannayuganda. Bwe banaaba tebavunaaniddwa mu gavumenti ya Musibira mu bbwa, nga bwe tulikwata Musibira mu bbwa ate bo bwe balitulema. Kubanga mu gavumenti yaffe tulina okuba ne audit ebibbiddwa, tumanye ebizimbe bya gavumenti ebitwaliddwa, tumanye amasomero agatwaliddwa. So ne Anita Amongo bali just temporary relief, naye ng'ekibi oba akabi kajja ku mulyango gwabwe essaawa yonna. So by'okugaana abakulembeze, mukama wange gyoyo yabannyonnyola nti kati abo ba NRM. Nze mpulira abantu ng'oyo yayogedde ku Walati ne ŋŋamba naye lwakuba obudde bwe obw'olweggulu aba apapa kugenda mu bifo bimu oba amukubira amasasi gyamuddamu. Naye mu nkola ey'abantu abalala wandibaddewo okumanya nti abantu bwe bayita abantu balina okuba n'ebigendererwa bye bakoze eki bye bayimiriddeko, ne bakusindika okukuuma oluggi. Ate gwe oluggi n'olukyusa n'olumenya n'otandika okutuula ne bali ne bagambye nti tebayitawo, naawe ne weejovaana. Ebyo tetubikiriza mu NUP. Era abo